Abakyala abeegattira mu bibiina ebirwanirira eddembe lyabwe basabye akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission kwongezeeyo akalulu ak'omwaka 2021. Bano bagamba nti okusinziira ku nteekateeka eriwo ey'okunoonyeza akalulu ku radio ne TV bajja kubanga balekeddwa ebbali baleme keetaba mu butereevu. Abambi be twogeddeko nabo bategeezezza nti abakyala batuufu nnyo bannayuganda bangi abagenda okulekebwa emabega. Abakyala beegattira mu bibiina ebitakabanira eddembe lyabwe basabye akakiiko akakulira ebyokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission okwongezaayo okulonda kwa bonna okwa 2021 kubanga bangi ku bo bagenda kulekebwa mabbali. Ekyo tekijja kukkirizibwa wabula abagenda okwesimbawo kuviira ddala ku pulezidenti kutuukira ddala wansi tubagamba nti mujja kukozesa emikutu gy'abamawulire. Okusinziira ku bakyala bano bagamba nti bangi bandiyagadde okwenyigira mu kalulu kano wabula okusinziira ku nnoonya y'akalulu ey'okukozesa radio ne TV baakusigalira emabega. The Electoral Commission needs to take keen interest in gender, in the rural-urban divide, in age dynamics, as well as existing socio-economic inequalities that might hinder equal participation of women, youth and citizens in rural areas. It provides for postponement of elections and a state of emergency that is catered for under Article 110 of the Constitution. Bano batuuse n'okutegeeza nga bwe bakoze okunoonyereza nga kulaga nti bangi ku bannayuganda tebalina TV wadde radio nga kw'otadde n'okukozesa emikutu egya social media era tebalina busobozi, ekintu ekiraga nti waliwo kyekubiira. That almost 90% of ownership of particular radio stations, which are the main avenue through which citizens get information, is owned by politicians. You'll find that the women and the people with disabilities are the most affected. Basabye gavumenti okulabira ku mawanga amalala okukozesa obukugu bwe gaakozesa mu kulonda mu kiseera kino eky'omuggalo. Should therefore develop a robust digital infrastructure that allows for online voter registration, voter verification and electronic voting. Ate bo abaami besobodde okwogerako nabo bagamba nti kituufu abakyala ne bannayuganda bangi bakusigalira emabega nga kw'otadde n'okulonda abantu abatalina busobozi. In a village setting, how do you expect people to campaign through TV, through radio and other social media platforms because they don't have this infrastructure? Newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalagira abantu obutagezaako kukuba nkuŋŋaana kubanga kino kye kimu ku bireeta okusaasaanya ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe. It is sacrifice leading to victory. So in the plan, whatever plan you are doing, you must have the two elements: sacrifice, but sacrifice leading to victory, not to failure. I don't know why you people, you never read the Bible very well. I see people carrying Bibles, but I don't know how they read them. Because the Bible says we shall know them by their fruits. Bya Owora Gabriel, Salt TV, Omunyi.